abalabi baffe abalungi yemmwe mutusibyeko akasajja mbaanirizaako nnyo. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'agamba ekigambo ekyo ky'owulira mbalamusizza nakyo kiri halaamu, kimenya mateeka, olina okukyogera ng'olaamye. Naye kati wano ndeeta ndowooza zange, pulezidenti ayinza okuba yabadde ategeeza nti abantu be mwekwasa si be babasibyeko akasajja. Watya nga akasajja kabasibyeko akasajja? Pulezidenti alina engeri gy'ayogerera mu ngero ne mutegeera. Mukanya gwe ayambadde yero mwe mutusibyeko akasajja, mwe mutusibyeko akasajja, yagambye nedda ebyo si bituufu. Ebyo si bituufu. Era siddamu okuwulira akyogera kati abasinga ne batamutegeera. Kitegeeza bw'oba badde ogamba nti mwe mutusibyeko akasajja, pulezidenti ekyo yakiganye kikyamu. Awo oli wadde ogamba akasajja katwesibyeko, akasajja katukalakase, akasajja katufuze, n'ekiri yakoze eki yakiganye. Teri muntu yenna gwe mulina avunaana asibyewo kasajja. Kati munoonyereze birala, teri asibyewo kasajja. Muntegedde? Kale nze Isaac Uganda mbanirizaako nnyo mu show, just ako njagadde okukayisaawo obuyisa, kansubire muli bulungi mikwano gyaffe mwenna bagenda mu maaso n'okuba nga mutulaba. Nsonga nnyingi ezitambula mu ggwanga lyaffe Uganda.